الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم أصلي وأسلم على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر المؤمنين، ما زال الحديث مستمرا موصولا بعونه تبارك وتعالى وبتيسيره، تشاقين الناس بإذنه جل في علاه، تحت عنوان 40 الأثرية في ثناء السلف الصالح بعضهم على بعض. bigambo amakumyana ebyajja okuva ku basalaf abatukulembera oba abalongofu abatukulembera mu kusuuta bannaabwe, nga wa insha Allahu tabaraka wa ta'ala tukyeyongerayo biidnihi jalla fi'ula okuva yonna gye tuzze tutambulira. wa nas'alu Allaha tabaraka wa ta'ala an yuyassira lana hadha al-amr min bidayatihi ila nihayatihi. Tumwegaira Allah jalla wa ala abirenga atuteeramu obwangu okuva ku ntandikwa paka ku nkomekerero, era wa an yanfa'na bih, abirenga atugasa nabyo, wa an yaj'alana min alladhina yattabi'una ahsana, atuteekemu abo abagoberera ekisinga okubeera nga kyekirungi, kubanga innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allah musobozi ku buli mbeera yonna na ku buli nsonga. wa insha Allahu tabaraka wa ta'ala fa أثرنا اليوم بإذن الله عز وجل وباختصار وبالإيجاز. أثر يفجت جندو كلابي والواليرو إن شاء الله جل في علا أثر كمي ننيا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كو ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى من التابعين، يلم بالتابعين، أقام أنتي رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، نلابا أيت وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه يواصل من الجمعة إلى الجمعة. نلابا أيت والزبير يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير طال ملاجي مؤثر إذا كلين بدي مزيمو كويزو آثار إذا كلين بدي عبد الله بن الزبير أزالي بوا أمشالا يتبوا أسماء بنت أبي بكر مغاندا وعائشة رضي الله عنها غيرا أونو يلي مزكرو وأبو بكر رضي الله عنه ورضاه. عبد الله بن الزبير يعني تبني والصحابة أيتوا الزبير بن العوام ومكب الصحابة بنبك عليه الصلاة والسلام فمن يكدوه كتي أقام رأيت ميمون بن مهران أقام أنت رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نلبى عبد الله متبني والزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة nga agatta amakuru agenda maaso agobereza owulidde min aljumaa okuva ku juma paka ku juma, yani fa mukusiiba obuyitirivu bwe mukubeera nti asiiba akola ibada. fa idha aftara, bwe yalinga asiibulukuse oba asiibulukuka, ista'ana bisamni hatta yalina bisam, yalinga mwana wattu yeyambisa ngeri eringa yani yeyambisa yani nga akozesa ekiyitibwa assam bi'aunihi tabaraka wa ta'ala, era hatta yalina nga ekyo nno mwana wattu nga kyekiringa kyekimuweweeza sahaba oyo Abdullahi ibn az-Zubair mutabani wa sahaba manyikiddwa بإذنه تبارك وتعالى. نبدلا
السيرة وبم بيافايو بالدينية في إنو. والمراد يعني بهذا ne kitegerebwamu mu athar eno kwe kubeera nti kiraga obuyitirivu bw'aba sahaba mu kubeera nti bali bayitirivu ba kubeera nti bakola ibada. Tebereza omuntu okubeera nti yani asiibye n'asiiba ebbanga erifaanagana kuba erityo nga tafunyeewo wakati lunaku lwalyamu kuva ku jjuma paka ku jjuma, ate wakati mu kubeera nti fa idha aftara ista'ana bissam, bwe yalinga asiibulukuse n'abeera nti akozesa muzigo gwa nsolo mu kubeera nti gwa yani gwabeera nti akombako, gwabeera nti gwakozesezza, gwe gubeeranga gwe gumuwewezezza omuzigo ogw'ensolo oba ogw'eŋŋamiya wahakadha gwe balinga bakozesa, kubanga assam gubeera mu mbeera yani yadduhni nga muzigo biidhnihi tabaraka wa taala, nga olw'okubeera nti kimu ku ebyo ebirimu yani gulimu ekyomugaso mu kubeera nti gwongeramu omuntu yani amaanyi, yojja kusanga nga sahaba wakati mu kusiibuluka gwe yagezangako okukozesa oba okubeera nti akombako, ate ngera kyongera okulambika nti oba oliawo tebayina ng'olwaliro gwe byoyinza okubeera nabyo byokozesa mu kubeera nti osiibulukukirako n'olya ku kino nakiri wahakadha. Naye awamu n'okubeera nti lam yulqi ala kulli hadhihi al-ashya bal, ebyo byonna ojja sanga nga si bye byali ebikulu gyali n'abamufaanagana, wabula ekikulu kya byonna kwe kulongoosa kwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri eno neeri, oba mu ngeri eyo gye baali bakakasiza ddala nti oba oliawo yerimu okuwona kwabwe eri Allah tabaraka wa ta'ala, bal mwe muli okubeera nti beesiima eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tuvolaba Maimun ibn Mahran rahimahullah agamba nti ra'aytu Abdullah ibn az-Zubair radiyallahu anhu, nalaba Abdullah mutabani wa Zubair nga yuwasilu min al-jum'ati ila al-jum'a, agattawo kuva ku juma paka kweri, nga fa idha aftara makulu nga asiibye, naye nga bw'abeera nga alinga asiibulukuseeko ista'ana bis-samni hatta yalina bis-samni, ng'osanga nti ista'an yani yeeyambisa na kubeera nti akozesa omuzigo. Kale teebereza omuntu ebbanga lyonna wandisuubidde nti ennaku ezo zagasseewo yandibadde afuna ekijjiro ekisava, naye wakati mu kubeera nti alinga abeerako kyaweweeza kyateeka mu lubuto lwe ng'akozesa muzigo. wallah era wa idha tahaddatha at-tughaatu an tughyanihim, wekibeera nti abalala aboononefu boogera ku boononefu bwabwe n'abo ababbinkidde mu boononefu, fahuqqa li ahli sunna, kiba kigwanidde eri abali ku nkola z'omubaka alayhi salatu wassalam an yadhkura, okubeera nti bo beboogerako ne kyeboogerako be baddu abafaanaganako we bati, abaddu ababeera nti bategeera Allah subhanahu wa ta'ala, abaddu ababeera nga arafu Allah subhanahu wa ta'ala wa sadaqu ma'a Allah azza wa jal, ne babeera nti baali beesimbu eri Allah tabaraka wa ta'ala. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, mu basajja mulimu abaddu, mubakkiriza mulimu abasajja eŋŋwaŋŋuli nga sadaqu ma ahadu Allah alayhi, ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yabalaganyisa oba kwekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyabeera nti abakwasa nga ndagaano wakati waabwe n'eyabatonda. faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila, nga tolina woogenda kusanga
ngabachuka ngolwaliro ffe nantakisu yawman ba'da yawm butuchuka lero obeera ku mbeere n'oluddako n'otagala wa hakadha n'owampanya. nasalu Allah as-salamata wal afiya wa barakallahu fiikum jazakumullahu khayran وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إلهنا والحمد لله.